nga bwe gubadde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga bannakibiina ki NRM balonda abaana abakwatira bbendera mu kalulu ka bonna ne Wakiso babukeezezza nkokola okugenda mu bitundu gye balondera. Wabula mu bitundu gye tusobodde okutuuka nga Kisimbiri Central n'Empunga okulonda kuluddewo okutandika nga batutegeezezza nga abakiikiridde abeesimbyewo bwe bavuddeko embeera eno. Abeesimbyewo tebannaba kumpa ba agenti baabwe tusobola kulondesa abantu abalondebwa bali basatu naye bennaakafunako abali fuulu ali omu abeesimbyewo bali basatu ate tukyayirawo babiri bokka kati tumanyi oba gwe bane lwaki ejenti wetajja naye nakwata ekipande kye. Kyokka oluvannyuma abalonzi beeyiye ekiwalirizza abamu okulumiriza nga bwe batali mu nkalala ekivuddemu kugwaŋŋana mu malaka. olwokuba muwakizi wa Kiyimba yeeyampandiika yennyini nati lwaba yeri gyesitula ng'ate muwakizi wa Kiyimba nzaŋŋaana okulonda ate nga yeeyampandiika. Bano babadde balumiriza omu ku beesimbyewo ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti mu Busiro East Abdul Kiyimba okugulirira n'okusomba abalonzi newankubadde nga abamuwagira bakiwakanyizza. Kiyimba afunye ku kyongo obululu buna kati mujagaza katebe era mwezi wagala bawangula agenda bakuba afuna buna afuna busatu ati katulina tulabe yoba agenda kulya akalulu tukkiriza abantu beerondere ekyo kye banakkiririzaamu era kye balaba nti kiyinza bayamba mu maaso. Ono abadde avuganya ne Andrew Kiryowa ku kifo kino era ng'ono alaze obwennyamivu n'engeri munne gw'abadde avuganya naye gy'akuttemu akalulu kano. Opponent wange Kiyimba gy'ava watabadde kulonda abadde akwatamu n'akwatagana ne baregistra ne bapiso process ne bagifuula ey'ekiyaaye nti abantu nga ku layini baliko 15 bwaba bajjuza DR form nga balaga abantu baliwo 5. Abatamatidde basigadde bawera nga bwe bagenda okumwesasuza mu kaabonna. Kati bwe wavaayo omuntu ayina ekifo ekinene nga RDC Justin Mbabazi kyali mu kola as of now kitegeeze kuba gye litutwala abalala tugenda kujoyininga opposition support yaffe tugiweeyo. Ku beesimbyewo ku kifo ky'omubaka omukyala kubaddeko Rose Kirabira eyaliko RDC we Wakiso, Namakula Radia ne Beth Kayesu nga wano Rose Kirabira awanguddewo n'obululu 1016 n'addirirwa Namakula n'obululu 2 ate Kayesu n'afuna akalulu kamu. Bwe tukoledde emboozi eno ng'ebivudde mu kulonda okuva mu bitundu ebyenjawulo okwetooloola disitulikiti bikyatuuka mu kifo bwe bagenda okubigattira. Teddy Nakaliga agaffeeyo ku Spark TV.